wange Shyaka okuva omwaka oguwedde mbadde ne Shyaka MP wange wa NRM yakwata flaga bere yaffe ya NRM atukoledde tabadde ku ground naye buli kimu kyonna atukoledde buli kimu emyaka 5 tatwerabidde ng'abadde flaga bere waffe wa NRM abadde talina woofiisi naye nga buli ssomero alikolera amakyaki agakolera kubanga pulezidenti abadde agamba ati ab'entebbe kiki lwaki mu b'entebbe mukaaba mwalonda bubi amakubo aganakyogwo naye ebiri bubi manyi nti Shyaka ajja agenda mu palamenti atusakire era nina essuubi Shyaka bajja kumwa minisita ekyokwewuunya era esaba ka pulezidenti wa Uganda oba olaba Shyaka ayingire mu palamenti bamwe minisita kubanga asubira amateeka ajja kulaba nti afefeta edagala mu gavumenti ajja kulaba nti atabakola bulungi mu gavumenti ate batuwongereko etapali y'amaanyi nnyo. Nze ni muwagizi w'NRM mu kyekisooka okyegera ekyo mbadde nvudde eri mu kola gyange nengenda nenonda akalulu nendola Shyaka Gashaija nalonda Shyaka Gashaija ne batubba akalulu ekyo tekiri akawaani nenonda wamala ekyo nakyo ne kigaana kuba ekituufu abadde avuganya tumukubye bitundu ku bitundu talina waalidde go ge mazima naye abantu baffe nsaba era tubakunge mu kalulu akaddako omuntu waffe atukoledde ffe gwe twatumayo oli teyasobola kikola tulonze omubaka paka kuwulira bulungi ekitulonzeseza omubaka oyo tasosola talina gwayitako naye abantu abamu betuze tulonde entebbe batulaba nga abatalina kyetuli naye kati ono gwe tuleeta gwe tusindika tumanya agenda tukola ku bizibu byaffe tulonze bulungi akalulu kaffe entebbe municipality tuwadde akalulu obuntu waffe gwe twagala nga nz'omu Shyaka Gashaija tumuwadde akalulu nga tulina gwe twebuuzizzaako kuba omusajja tumwagala nnyo omusajja muntu w'abantu tasosola mu patizi zonna oba oli NRM oba oli FDC byonna abyetaaga era tumuwadde akalulu kubanga musajja mulungi nnyo mukakamu waggonjebwa ayagala okulaakulanya ekibuga kyaffe ki Entebbe mu mazima n'obwenkanya. Okulonda kwa leero kugenze bulungi nnyo tulonze Shyaka tekubadde muvuyo okulonda kutambudde bulungi era Shyaka awangulidde waggulu nnyo Shyaka akalulu kali bwe yagwa n'atawangula yasigala ku gulawundi n'asigala ng'awa abantu ebintu byonna bye baagala emizikiti ayingiddeyo makanisa ayingiddeyo makanisa gonna agazimbye ebibiina biyambye tewali kibiina kyatatuuseemu. Omukulembeze waffe gwe tulonze omukulu Shyaka Stephen Gashaija tuludde nga tumwetegereza ate era aludde nga ateekamu mu kibuga ky'Entebbe kino era aludde nga ayamba abantu mu makanisa mu mizikiti mu makyaki mu masomero wonna abadde ayamba abantu basingo mothers abavubuka azayamba so n'olw'ensonga eyo kwe kuvaayo ne tumuwa akalulu ak'omuzinzi addemu atukwatire ebbendera 2026-2031 abadde muntu w'abantu kuva kalulu kali akasooka twamuwa naye teyawangula naye yasigala abeereddewo abantu ng'era abatuukako ku gurawundi nga kwali ayambye amakyaki ayambye amasomero emizigiti buli kimu buli omu abadde tasosola naye nga okutwaliza awamu mu buntu Honorable Shyaka okuwanguza mubadde bumusaana ku lwange ebbanga lyempagiridde mbadde sirabangako omuntu gwe bakuba akalulu n'asigala ku ground kubanga Honorable Shyaka okuva we baamukuba akalulu yasigala ku ground abadde tavangako kati obuwanguzi bubadde bumusaana agabye nga tagaba ku lulwe wabula nga agaba ku lwa kibiina kyaffe ekya NRM ekya Honorable Shyaka okuwangula kikoze amawulire naye already amawulire tubadde tukola ki tubadde tugasuubira nti ajja kuwangula kuba emyaka 5 gy'amaze nga alina flag abadde mu bantu ng'ate talina amuwa talina musaala naye ng'ate yaawa abantu naye nga NRM kiri nti muno wakuwangula mudde emabega era nsaba n'obuwombefu bungi nti omukyala Jovia ne mukyala Scholastica badde emabega wa mwami Shyaka nga omuntu nkakasa Honorable Shyaka ne ttiimu ye be balina okusooka okunoonya bali babalaga nti tukola ki tubeetaaga naffe ng'abakulembeze tujja kukola okwaffe kuba essaawa zino be tusinga okwetaaga kuba nabo babadde n'abantu basobole okudda emabega wani wa Honorable Shyaka.
abantu balabye Shyaka asobola ne bajovia ne Scholastica nabo basobola ne bagamba Shyaka lawyer mutendeke ajja kuteesa bulungi mu parliament ate ajja kubeera nga atambula n'abantu babulijjo. Shyaka tasosola whether mu FDC people power ebyo tebitukwatako ffe tukwata mu nsonga z'abantu era tusaba obuwagizi bwammwe ku kifo kya MP tusaba obuwagizi wa President Yoweri Kaguta Museveni asobola ateesa bulungi era gwanga yaffe tulina ddembe tetuli mu dduka nga abali mu Sudan Somalia, Libya, so muzeeyi waffe tugenda muwagira nsaba abantu b'Entebbe mutuwagire tugenda kukola era tetujja baswaza tetujja basuula ne tugenda kulaba nti embeera yaffe tutambula nga tweyagala.